Yes, okay, tutandika butansi agenda maaso Reality Cinema in association with the Fredix Motion Pictures tutandikidde mbalamba sala kuhimiza obunyumereza ate nate akaseera ke kakadde keeko ate ne tubenga tusumulula abamuyita Namwandu kalooli Omulogo olwo tubatandise episode 10 ndowooza ekyali ntandikwa tutandika butansi Kajoba Sylvester tutandikwa film egenda maaso Nanyonjo Topesta wetwakomye wennyini wetwagala okutandikira eno tukulaga nti yebeera ya buli lunaku tugenda kuba ntugiraba episodes obutundu obuweererako ddala so n'olw'ensonga eyo mubenga mwenyweza just tighten your seat belts tubenga tukutuusako kanti nti Rahuma ku screen Nalubega Patricia ngono nakwerezanga Shan tukyali kunyanjula Nanozi Daniela bagamba nti manager Sentogo yajja kuba agirabikiramuko wamu ne Namwebe Aisha ekyali kunyanjula tutandika butandisi Namuga Rita Basirika nga ne screen kwali Shamim Flavia wamu ne Nicole Silva ekyali kunyanjula Ambassador Mwesigwa na Young Farida Kasule Bashir Lukabe Frederick yakuandikira olugero ate mune nalukuyiyiza na Young Farida locations manager Lukabe Frederick nena guja Gladys baba editor bayo Lugos Gladys Lukabe Frederick producer nena Young Farida ekyali kuntandikwa Ambassador Mwesigwa ne Kasule Bashir na Young Farida ye director okuntiko awono tubatandise ate nete tuliko episode ya 10 tutandika butandisi ulire okunyezera bannange nze byange byakoma bambi kitawe namugamba naye bannange kiki baddanga abantu b'ensi babaki ekyatandika butandisi obudamu n'agamba ati wenna wendi kati era Namwandu kalooli ono ye yanyambidde ddala okulabika nimbaako wentuula Namwandu kalooli senga teyabadde Namwandu kalooli nandisuzeewo mazima naye ate nkwewonya bambi yakomawo okubanga alowooza alina okutandika ng'ayingira ennyumba ye yatuukira mikwano gye n'alowooza nti ennyumba yaggwa dda wagazi kikomera kwegamba guloofa agenda otuuka nga kawaafu kabebenu kati ng'amugamba naye byonna kiringa kubuuka mu kalayi n'ogwa mu buto kwendi ate ntya kakati waba n'agamba ni wobanga wabbibwa omusajja yakubba okimanyi bulungi nti ani koze yakuba Yakobo yeyanziba obadde okimanyi nti Yakobo asula Namwandu kalooli kakirabika essente zo bazimeketanga babiri apaana omanyi okuwulira olugambo nga lutuufu nga luva ku soose entuufu naye nga tokikkiriza nti kituufu ne bannange kati ate naawe ebintu otandise bisaagiramu ate ntya naawe nga ndaba otegeera n'agamba nze nakulaba neŋŋamba bamuva bulabe babeera bayinamu ku magezi n'ekineewunyisiza nnyo ate buli lunaku buli kawungeezi oyongera kufaanananga okusiruwala ayina amayembe n'agamba naye omuntu ono atuuka okuloga n'obeera nga bakubba babiri ng'otunula zitalina buzibu ne bannange naye abantu b'ekyalo kino mwenna mulabika mulina ebizibu byebimu ebibayu omukazi anyambye yambe omukazi oyo namulaba kuva dda nga ne bba akyali mulamu nga sinnagenda na Bulaaya kakati olinga ŋŋamba mbu simanyi ngende ntandike kubungeeta ku nguudo ng'omuntu anyamba ate g'ogamba mbu ye mubi n'agaani mukazi watu era ebintu bino tonnabaako we waabadde ekyokukaaba kyo kyakaabira ddala in fact okyangaŋŋala twala eri naawe n'agamba ku kintu ekyantuukako toyinza kuŋŋamba nti omuntu annyamba ate mbu simanyi yeya gasiya naawe bamwabaki abantu olugambo lutuuse n'obafaananya ekirala yagaana toddamu kwogera ebyo mukazi omukulu bamuwa ekitiibwa wuli mulokole mbu ate Yakobo mbu simanyi yamuwasa tonteekako gagambo go genda oleebuuka bulijjo nkubalamu amagezi kumbe naawe oli otyo twala eri kirabe buwasaamirivu bukijjudde kale mweteekeko jja muwulira katukubuulire okigano kitegeera oyo omukazi ayita mu bikajjo bino ne bituŋŋununa yayita mu bikajjo ne bituŋŋununa
kyokka n'okigamba oba we mubeerawo ne mulowooza nti mwatambulako muba bamutawaana nnyo etandika butandisi egenda maaso kaakano tuva etuddako mu maka gaagano mwe mukuta sepiki muzinyonyogera ono maama naye abaana abalundanga nte bannange n'ente bw'oba ogitwala ku muddo ng'okuba buli gwe muddo gw'erya gugidda mu nkizi si ya buloolo buli wano mutunula butunuzi abantu bendagaye mukole emirimu ebintu mulimu kutunula balina okugenda ku luzzi balina okwoza ebintu tebannayera lujja tebalina mupakasi wano balina osaawa olujja ate najja bakimisa pipa y'amazzi eri ya bidomola 100 bajja gikima yagaa mummanyiire nze sisaaga kaakati nkunyumiza ki mukyala kalooli ng'akwata ekkubo ng'alumba maama nakyagaba kati bwe yamulumba jjukira ennaku zino musajja mukulu akasiba wa maama nakyagaba kati yamugamba nzize tube nga tuteesanga abantu abakulu leero sizze kuyomba n'agamba nti ensonga eno njagadde mbe nga ngikubuulira ekutule ku mutima bulungi nnyo n'agamba okimanyi bulungi nnyo ebintu ebigenda maaso kati ebiriwo nawuliddeko nti akaana kano kazzeeko ewuwo nga kakaabakaaba bakugamba obanesenga w'omutima gwo n'agamba mu nsi muno omuntu oteekeddwa okulabika nti weebuulirira ekikuyisa ssenga w'omutima gwo kati ozze kuŋŋamba ki ekyo kye simanyi mbeera essenga w'omutima gwange kati obalaba anti ebintu obikutte bulala n'agamba bino byonna kale olugambo olubeerawo bino byonna n'obusungu obwajja ojja kunsonyiwa ntuuke okuba nti nkunkuloga ekireego kati benjagala tuve ononye ekimaama yamuloga n'amutuusa n'ogenda ewuwe nga yeegayirira bannange atamutya gwe ntya kati mbu leero azze kubanga nga mukwano gwe naye mukyala kalooli bamufuula kyaliiwo bannange diro bayoza ekisiriza ne kifuuka kya white sitaani bamutonda sitaani takyuka wulira kati nga muganga omaze okuleka kandi ofuuka singa omutima ne weebuulirira yakobo ali kuwulinza awulira kati ng'omukyalo oli atandika okunnyonnyola ekyamuleese ono omuwala shaani mbu yali yadda naye mbwe abadde nga aweereza yakobo ssente kati ate nze binkwatirako bw'oba yazimuweereza yakobo nga yeesiimye anti tezaali zaakulya yamugamba ssente bazimbemu ennyumba naye sebo yakobo yameketa ssente z'omwana kati omwana agenda okudda ng'amanyi nti yakobo yamuzimbira dda olwatuukanga ennyumba gye yamuzimbira yenkana ng'obufunda bwa ttooyi nkutegedde kyobadde ogamba nneme kwogerako bamuyita topista nannyonjo kyogamba nti yakobo ono kati toyagala tumwogereko bwe tuba tubitegedde mbu yabba ssente z'omwana kumbe mwazimeketa babiri kati anti era naawe yakobo ebibye kati obimunsibaako nnyo naawe yakobo obadde omulaba nga yakajja ewange kati ebino byonna abantu beboogera oba nkwana kale ekyo kibadde kiri awo naye era mbasaagala ate omuntu gwe nnina kalooli yafa musajja ali credible kalooli yafa ali credible naye kakati webajja okuleeta ate ono munange kalooli yafa ali credible naye n'omugattako omusajja omunyazi wangi bampisa omunyazi nze munyazi kati tuyinza okusirika omuntu omubbi bamusirikira omuntu omubbi bamulowonkoma ekyo nedda maama nakyagaba ku lugendo lwalina olubimba nga amata alina olugambo olubimbanga mata tasobola kusirika owulidde naye kambi omwana oli nze nnimirwa wamu naye ono alinga ateesa tayagala mbu kumenya mwana oli mutima mbu omwana singa anaamanya nti omusajja yamubba asula wali kijja kubeera kibi jjukira mbu omwana oli
mbu yamulabirirako ekitundu nga tannagenda na Bulaaya. Kati ogenda okwetegereza Mannakyaga bagamba ebyokusirika tajja sirika. Abadde tannafuna lugambo lwa wiiki ono yalwereetedde naye ekituufu yali lalulaba dda. N'agamba olengera lwaki obedda gamba nti senga w'omutima taliiwo gy'oli. Kubanga omuntu yenna aba talina kubuulirirwakwe ayasanguza n'ebiino kuumibwanga ebyama. Naye gwe mwana gwe nange Yakobo waabwe nkoze ntya mwanange bambi kinwanirira kati ne wootayogera nnyo anti kati ogambye mbu ogenda bisaasaanya. Saagala abantu bamanye nti munange omusajja mubbi gwe wafumbirwa waaki. N'agamba era wenvaano ogenda byogera nkumanyi tosirika mukenekereza. N'agamba katandika okuva wenvudde wano yawulira olugambo nga lumwokya. Maama Nakyaga baawulira olugambo lumwokya tannamanya watuufu watandikira. Kale n'oyogera nagwo ng'oguntu naye nga tegulina amagezi era oyagala kunsiraanyiza musajja. Omuyita bbaawo omuyita bbaawo mbu oyo naye bbaawo aliwo gyali kangende musange neeka. Badaga abantu kwekiina munnange. Abantu nga beekiinidde ddala mu duniyaani muno. N'amugamba nti omusajja namuleseko era gwe ngenza okusanga. Omuwolereza bali omuwolereze nnyo. Muwolereze tomanyi nti baffe kati. Lengera bannange jangu naawe eno jangu kijja kundaba naye gwe musajja gwe kyogenda okunkola Yakobo olegenda mukazi oyo yeesoma ebyo bwe ngenda ew'okukyala ne mbeera nga nkyadde bukyazimbu mba nfuuse bba naye omukazi ajja kunzita gwe Yakobo kati ne bwakutta ogwo omulambo gwoba ofudde bulungi. Kuba omulambo ogufa nga musanyufu ng'ogugwo tegusangika. Kuba essanyu lyonna lyenkuwa ne bwofa ng'oyo yakusse era ekyalo kijja mulabira ddala nti musi. Naye olabe wayeesiba ku bantu. Ekyamazima Yakobo nkwagala naye bannange ebigambo waagala biwayiŋŋambye byankyamusizza naye oli mubbi. Ndi muyiiya omutetenkanya saagala ombalire mu ttuluba eri ababbi. Kati bamubambulira bawonga omuteguzi. Naye kati ekyo tewali buzibu era teweetaaga kunnyonnyonnyola nnyo bw'ale simanyi mukazi wo kino oba kiri kasitanze wendi tuli ffenna. Naye ke balisanga Yakobo bwa maama Nakyagaba. Wali okubiddwa ku mbooko nga tomaze galamira muto wange efirimu egenda maaso. Wuyo musajja mutetenkanya muyiiya muyiribi musupiizi kati ali mu kumusunaaza. Ne bannanga abakyala kale nga mutumazeemu nnyo igundi kuba kati w'otunuulira omukyala omwana we Nakyagaba yagaana okumulimba naye maama ku myaka egyo gyatuuseeko obulimba n'abuwulira nga buwooma mu kamwa nga swiiti. Gwe ky'oba olina okumanya ebintu tereeza butereeza nze muyiiya. Oyo mwana talina gy'asobola kututwala. Nagambye nga bulijjo it's all about VJ Emmy's production Uganda. Oli ku VJ Emmy official YouTube channel ya Fanti ey'omulembe. Era nga mwena abatugoberera ku YouTube channel ntubaagala nnyo. Ntumiddeko mwena kuba administrator bange. Abalabise okuba nti kati ekintu ate mukitadde ku level ndala. Omuli mwana muwala Jaria mwannyinaze Zainab binti Zainabu muwala wa nkwagala nnyo munange omunyanyazi sinza kwerabira minisita w'abakadaama mwena abagyekuumirako nammwe tubaagala nnyo naye ng'amannya ge muwulidde Mumbejja Rachel Grace Montes abono ba administrator ba channel eno kaakati tuba tuli awo laba ekibiti musajja gwe bannange omuntu ng'alabye ogusajja wenna gubeera sente tegwaddukanga gutyo sente we gwazirya gwayiga emisinde
Yakobo yayiga okumyanya baba bw'atandika okuwujja akaliba akabi alina engeri gy'awujja akabaliga kakazi katukawulira nga kafa naye gwe Yakobo ngenda ojja kunziba sente zange ojja zireeta aleeteze yalya akolole enkolole oba agenda zizza bwenkulumu nga biwata omanyi oli omusajja mulala naye bannange Yakobo abadde ki bannange Yakobo abadde ki firimu egenda maaso yamugamba sibinaggwa ebyo byonna byoliko Yakobo kaakatuddako ewa Kabyopa jjukira bwe twakoma okulaba yali yaleeta omuwala alina omuwala ssebo bwe yasanga ebintu by'abakazi bizibu oba abakazi Katonda yabaleeta oba yabakola kubanga abasajja bwamutunulako kaaba atya kwegamba abenga akkirizibwa omukazi ono yatondebwa omusajja bw'ayogera awulire Kabyopa ssebo yatuuza omuwala ono mu ddagala bw'agenda mufunira omulimu naye ate omuwala bw'atudde wano abalabalamu ebintu si bwe biri kati nga mugamba nti wangamba ogenda kunfunira omulimu gw'edduuka eddungi Kabyopa ye bannanga atalina mulimu nga ye jobless elementi omulimu agenda gujjawo gufunira omuwala waliwo omuntu bannanga akutuuza mu ddagala nga byayogera bifaanana nga amazima ebyo kati byobadde ogamba musimanyi ne sente zakujja mu kyalo wazeewula ekyo tofaayo ezo sente singa waŋŋambira osinga wazifuna dda namugamba munanga nti waŋŋamba ogenda kunfunira omulimu nange ne ŋŋamba munange Kabyopa engeri kyagenda okunfunira omulimu ebintu bigenda kuba bitereera amanyi nti ajja kuzeesasulira Kabyopa we yatuuse ewaka ng'atandika kulima gubimbi yalimba omuwala ono yamujja ku street ng'omuwala mbw avudde ku gundi ebintu bisiranye n'amutwala ssebe waka ng'asaaga lwakuba ebintu bya Katonda ewa Kabyopa wasaanira nawe okulaba kati obwo obusente butono n'agamba nze njagala obe nga tuyiya ne wobanga ezakujja mu kyalo wazeewola tukyasobola ozizzaawo owulidde kuba kale ekintu kyoyogera si kibi nnyo ekyokuba ni omukazi akola kuba omukazi akola naye aba mulungi owulidde kuba kati gwe oba olowooza ku zaakameeza ng'ate naye alowooza ku bibye kubanga bannaye ssebo nno omukazi bw'abanga akola neyeegulira enviiri neyeegulira engoye omukazi oyo aba ayambye nnyo omusajja lwakuba abasajja baba munange abasinga tebakibala kubanga omukazi bw'oteekawo ez'akameeza n'oteekawo ez'enviiri n'oteekawo eza cutex n'oteekawo eza ipensi oteekawo eza libitingi otaddewo eza aidulopu byonna ebyo wiigi katolaba bw'obanga gwe weegulidde ak'omunyindo ako abulako mugamba gwe atalimbiza ekyuma assaamu kyaki owulidde gwe kitali nti bagema kufukula omanyi ssaba omusajja oyinza omusaba sente z'oggulako okwewunda ako n'alabanga ekitalina mugaso oli mukwonoona bwonoonyi sente kati yamusuubiza n'amugamba gwe omulimu agenda kumufunira kubanga bw'abanga yeekolera ekizigo n'akyetuusaako noono naye baba bamuwewudde Kabyopa ayogera ng'alimu ku magezi ng'omusajja yandibaddemu amagezi nagambye oli ku VJ Emmy YouTube channel ya Official tubatumiddeko mwena timu Kata timu Saudi Arabia timu Kenya Nairobi East Africa abatulabanga musinzira yuke namwe muli bakabi nnyo efirimu yaffe igenda maaso amagoba gosigaziza njagala olabe tano olunaku bwentolako ebiri nendi wali olusomala ennaku bikato nafuna sente kamukyalako kasasula kale munange omwami ono yateesa ebiteeso bane ebiteeso mbiguze kasimayiro nkaaga ne kasimayiro ka Kabyopa bannange wala kye bayita bean soup smile nga supu w'ekihimba
yalumba otunyo tunajja tussa mu langi etali nzaaliranwa kaakatudde erudda omukyalo ono gwe tulengera aboggolera abaana obwenkanidde wano oba obufumu baabumuteekamu nga tasiimye abaana ali wano ayomba buyombi temunnamanya nti essaawa zakulya muli eyo mwetolola bwetolozi mwetolola ki byana bino bannanga okusanga ebyana by'omusajja mu maka bannanga era singa namwe twasangamu amalaalo zino saawa meka z'oleeta emmere tokimanyi nti okumpeereza mbanga mu mbejja ono yaaliwa saabagamba nti nze ndya nnywa tuleeta munnange maama yabagaana bayita maama n'agamba nyammwe namusanga yafa n'agamba nti simanyi mwagala kumpa butwa sooka onyweko mmwe musookayo abantu ab'ebikolobero baba bakimanyi naddala abalina ettima ebbi baba bakimanyi nti engeri gye baagaliza bannaabwe okufa nabo babaagala bafu kati ompaddewo amazzi gakaawa teekawa yamugamba nti olina okuganywa engeri gye gawooma nga tewagataddemu butu oba olina okumwenya naawe aleese emmere giryeko ate bw'ogiryako olina okumwenya okakasani emmere ewoomye ewooma mwenya munnange akabonero akalagaani byompadde obyagala weteewuma mbigamba kumwenya amannyo omugajinika bugini simulinga ge bataddemu obuti kaakati ate njagala mubeere nga bwendya nga bwe mumira nabagamba teri kulya mmere buli lunaku mubuukawo mubanga abasimbye wadde temuli ku ddiini babanga abasiibye ennaku ezimu alya n'awuuta nga bali awo kati abagaye mwe mubeere bimuli nze nga bwendya ate mumire ebimuli byagala kuwotoka ebimuli tebiri mu mazzi maama ebimuli byagala kuwotoka ne bannanga abakazi bakambwe njagala ndye nga mmwe abagaaya muwulire akaniguusa oba omumonde yagugjewa bannange awoomerwa emimonde ku kinyeebwa yarabbi gwe otunula otya ono alinga akamasu bojja nti ayagala kubaka maama naffe enjala etuluma bambi bebagifumbye bagimuli awulya buli webalya balya mutima gwe mugende mu bigambo ennyammwe mugende mu bigambo ennyammwe eri gye bamuziika mu mimwanyi nange nninda lwange baagala kaaba yabagaye balina okuseka buli webamumunyala bwe bati laba ono amannya alinga atezeemu obuti naye abakazi nabayo bambi eyo simayiro ono atunulanga ebuziba katonda watu naye balanga abakazi babonyabonya naye munange nga temuli nona fayida era omuntu okulabirira omwana ataliwo tekirina kyekikujjako n'okumutulugunya era ate kikwongera kukulabisa bulala kubanga singa bamuleeta kufumba namujja wogamba nti kale awo ne bwanyiiga gwe lwaki otunulanga ebuziba oli atunulanga ebuziba wenzikiza muli wano omuntu nuulira era munoonya emmere yange bwekola kati tuba tuyo nga aliwo omugenyazze bambi baana bange munange obanyi abaana mbaagala nnyo bano katubeera ntunyumyanyumyamu baana bampa ekitiibwa kati nga bagambe engeri gye mumaze okulya mugende mulemu mumuze omukkuto naye nga balidde ki yeeyogeza ebyo ng'amaze okuloba nga aliwo omugenyazze namugamba muneekankwe ku kinyoobwa okole ki olyeko naye bannange ekinyoobwa n'omummonde owulira entabwe yalusa olubuto lusobola okutokota nga pipa wa walagi ani yali atuukiddeko webafumbira walagi bannange pipa eyinza okutokota eba oyagala kwabika ebintu si byangu kati amubuuza munange abeeka njagala olabe mami omulaba mugamba oyisipeda tawuliriza
tamanya laba alaisi kuhiyo ndio mshwala ya kweli ate mwana gwe kwaba tusaba naye munaye n'owulira ebigambo by'abantu mutuli balo mutuli basizi abantu basoba singa kati oli omukyala mugaga talina kyagula talina kyayo ebikoku era ne bino ndya olwensonga oyerezaako bedde wange ere bampita mu ggumba waffe tetuteraggiri ewaffe emmere bayoyanjoye ne baleeta ekitegeeza nti banaku tulinamu sente weeri kati mpene tugenda maaso ne firimu yaffe jjukira ono yakyadde agenda maaso n'okuleka ndi amunyumiza kati ku bintu ebigenda maaso ku kyala abantu nga batera okubyogera ku nnyina kyokka mbu maama we ali bulungi nnyo mbu she's well off naye abantu bamwogerako ebintu bingi ng'omuntu omubi naye nga si mubi n'akamu kati netudde eno naye gwe lwaki otambulanga ng'oli bwereere ono akaana kamugwako ekiyifuyifu akaana kamugwako ekiyifuyifu naye gwe ngenda kukyawaka lwaki naye omugenda maaso ye buno obwana bwakula buti kati nze omuntu ayambadde bwe nti mbw ayambadde aggumidde akaana kamuguddeko oba ani akagamba ababeera bwe bati babeera bwereere gwe olina empisa embi mwolo olindo olwolega n'ebyo ebitama ebiringa ebitwale ku bomba nolwokonjogerera omanye nenyambala nti I am so stylable toddamu kunjogerera bigambo bwe bityo tolina okuddamu empisa bw'otoba tozeemu mpisa ojja kuba mulogo n'obutayagaliza nga Namwandu Kalooli nja kakyusa nkakuba ekiwooko ku guno omugongo kuba ne rivansi tewera kekarahuma kantiti egenda maaso kaakati nomunange bwe tuva eyo nga tujja tudde ewa Namwandu Kalooli alina munywanyi we alina gye badda naye nga ntumiddeko nnyo mu magezi bakyali bange mwenna abali mu Riyadi ntumiddeko nnyo Mugisha Asani omanyi buli kaseera agamba abeera aconnectinze ku lutimbe gaggadde ne gurupu yonna mubeerako mbaagala nnyo era mwenna abali Saudi Arabia so bagamba nti babeera ku lutimbe bulambalamba nga babeera batulaba Asani ne ttiimu Mid Express Riyadi mbaagala nnyo era mwebale kulayika nti mukola ki ekintu ate namwe mukikwasaganyiza erudde eyo VJ Emmy official YouTube channel yaffe kwe tuli ate namwe abali ku WhatsApp group yaffe badai hadi baffe muli bakabi nnyo kaakati mukaseera kano kennyini baba bali wano waliwo munaakani wazomulabako abasanze bagenda naye ennaku zino akyayambala gomesi takyazambala era bw'oba toli wa munyunyo tayagala kumuyita Namwandu wulira akeera n'asigawo takoze mulimu nagumu n'agenda akomawo kiro njagala omubuulirira kali beebuuzamu nange jjoyo oba kyekyamutuukako omwana takyabeera waka akeera 12 ne yeekuba ekizigo n'atambula bwojja nti agenda ku mulimu omukyalo ono ekyalo kino kimumanyi ng'omulogo naye bw'otegendereza ne muwala we bayinza omuyita omulogo kubanga mbwakeera kutambula kubeyuka kyokka abatagenda kuluba aba agenze kukola ki kati nno bano babasanga balina gye balaga n'omugenyi bamugaa tugende ffenna kati tugenda okudda eno gwe bakutugambye mbw'ogenda otwogerera mbu simanyi maama waffe mulogo ku baana ba Namwandu Kalooli kuliko ab'omutawaana muli balogo mu maama wamwe yatta bba wammwe twala eri bakaguddeko kawala ka Namwandu Kalooli jjukira Namwandu Kalooli alina ebiwala ebikulu 2 ebibeyuko kamala ku kyalo kuno twabweta mwa muli balogo owunyanga ejjembe owunyanga ekitambo otunulanga si ya bulodo ani ng'owunyisanga ekitambo ani gw'owunyisanga ekitambo tugenda maaso kaakatuddako mama Nakyagaba ali ne buwala bwe akato kano ke kalwahuma kanti nti oligenda n'emuzi namwebe Aisha Nakyagaba kati baba bagenda shani
otuyitako buyisi kato kyatubuuza nako anti ebyokubuuza tekuli kusooka yamwetamwa okubuuza tekuba kusooka naye nali nkulabula nze omuntu eyagambako obugambi nti Namwandu kalooli si mulungi n'osalawo obenga okyawa obwenkanidde awo gamba ku mukyala kalooli empisa ze yekambuuza gwe gundi mumwanja mukyala kalooli oyo naye lwaki abantu temumwagalire ku ddala bannange yabakola ki gwali munyago naawe gaba na bubi kalooli simwa munnange tomanyi Namwandu kalooli nti si muntu mulungi ffe twagala kugamba mubirebeza mukyala buli kaseera mulebeza emimwa mwasama mwayuuya mukola mutya nga ye mwagala muli ku Namwandu mumwesonyiwe tumuvuddeko munnange bagamba embulire tefa yonna gwerinda kugirabako naye munnange ebintu byensi bino kirabika Namwandu kalooli muloga mwenna ffe kasita tukubuulidde bw'oba tuyagala kwogera ku ddogera Namwandu kalooli olabika munnange yakuyigiriza n'okuloga munneesonyiwe nze nina ebizibu byange mukazi wattu akeera kuwumpuguma anoonya musajja yamunyaga naye amuzuula kaaka tugenda okudda eno omukyalo n'abonyaabonyo manyi omuntu waaba abonyaabonya abaana b'omusajja olunaku we lukyanga talina nsonga ebakubya aba awulira bubi leero mbawaayiriza eki kubanga ebyana bino nina bitulugunya okulaba nga ewaka wano bivaawo kyokka bw'alaba nga waliwo omugenyi azze nga yeeyogeza bulungi mujje wangi maama ani yawuuse ennyama eyabadde mu ntamu maama tewafumbye ku nnyama ŋŋamba ennyama kati mbadde ŋŋamba ebijanjaalo bye twalidde ekyeggulo lwaki nsanze byetoddeko mujja kubireeta mumpe ne sente zabiguze katonda watu obwedda yiiya kikikwana avo bakuba omukazi bannange omusajja gwe yaleeta oba mukazi ki n'abaana b'omukazi batulugunya abalangidde amagufa ganyaabwe buli sara abeera abikubakuba si yabulobo mujja kumbuulira tebakola mbubawuuse enve ejjiko 2 ayagala kakaga kalamba akabiguze mujja kuzireeta saagala sente zange ziriwa sente zange ziriwa sente zange mujja kuleeta sente zange ebyo bye muliko musaaga ebyo bye muliko sente zange muzeete mugende muleete sente zaguze ebihimba bye mwawuuse byabaddemu n'ez'omuzigo nzaagala kuba byabaddemu omuzigo yanguwa abantu abamu bandibadde banene nga banene nno nnyo nga bali mu sayizi ya nga sayizi nga bali mu ya Naalongo oba minisita Kadaama bandibadde banene nga balina ku mubiri ate omukazi ono yafaananamu Shamira Lwanga oba ne Shamira naye bw'atyo bw'ali bannange kasi ya buloolo buli kaseera aba anoonya kikyabakubirako kaaka tugenda okudda ewa ssentebe emiwonyo giwunye ssentebe tubuulire katutegedde bulungi tewakyali kyakukweka bintu bifuuse bya lwatu ssentebe omukazi ono bw'omuyita omugambako mudda mukwano bukwano ssentebe olugambo lwe batandise okwogera bakusanze oseka ne mukyala kalooli bannange okuseka ndwadde naye lwaki ogenda mu maaso ssentebe n'ogatta obuzibu bwaffe n'omukazi omulogo kati naawe ssentebe tugambe mwayiza okuloga ssentebe tujja kumaamulako ng'ekisanja tekinnaggwako kati ng'ate mukimaamulirako ki Wulidde omukazi wemba mugamba mbaga mugumiikirize ekyamugamba omugamba kyekyo ekitatuuka omukazi buli kimu akikoze ekyokwonoona wano ku kyalo kino ssentebe ekyalo kitandise okwonooneka omukazi yagenda n'awasa Yakobo musajja wattu n'amuwasa amuteeke mu ŋŋuumi alyoka amutandise okuba ogubimbi guli ogukulu owulidde ssentebe ebyo byodda n'okuba obukalu ffe n'otulekera embeera y'ekyalo etutawanye ekyo ssentebe tetujja kikiriza mwogere ng'abantu abakulu kale n'ekikalu kibaluma ssentebe yenna talina kuba kikalu abantu b'okukyalo batwala ssentebe alina kubeera nga mwavu nga bondowooza ate ng'ekimwesa omukulembeze alina okwawukana ku baakulembera mu ndabika mu neeyisa embeera eya bulijjo na buli kimu era ssentebe ssente z'ekisanja aba tazikozesezza bubi ennyumba yiyo ali ku pulasita
gwe wegendereze naawe kennyini woba awulira nga ekikalu kyekikuluma kuba nze saagala omanye abantu nga banaakumaamula ku ntebe ey'obukulembeze we batwe batandika byakwekalakaasa sentebe tebinaggwa nze ekyalo ngenda kibakwasa nkibawe nkiveeko oluddewo kiveeko kati mwankowa bwe mutyo kuwana ebintu bulijjo biba tebiteredde ne mumpita amataka mutunda nenzija mbatereko omukono tebakusasula totwala 10% naye gwe gundi olingizaayo ozitwala sente zetukuwa okuba tukulembera ku kyalo tuyambire ekyalo kyaffe naye oli wano tugire sentebe tudde na miggo wewegenderezi temujja kutumanyirira wano sentebe jangu jantunoge kibooko temunoga kibooko temuzinoga ewaga tebazinoga uterevu akatundu kage kumbwe katuwe kalabise tugenda kubanga tukerako olunaku olw'enkya na tubudde bwe bumu tubenga tusobola okuleka ntumanya kyekinaddiriramu episode ye11 abadde VJ Emmy natenga bulijjo is all about VJ Emmy official YouTube channel temwerabira okunyiga subscription button saako n'okunyiga notification bell in that buli video gye tu-uploadingayo obeera musala okumanya mu budde tubagala nnyo mwina abatwaba nga musinzira gye muli so n'enkomerero ya firimu eno Mukama Katonda abankuumire.